lugenda ku ky'olunaku lumu bwe ruti sigino ffenna tujja gifuna abali mu makomera tujja bajjayo kubanga ekintu kiri kimu kyokka nkyukakyuka ekintu kiri kimu kyokka kuvuunika gavumenti eyo obudde bw'enkyukakyuka ebisa by'enkyukakyuka bigenda kujja tugenda kusindika omwana ono wa revolution tugenda kusindika omwana wa revolution ng'obudde bwe butuuse comrade kyetuliko kyekituufu. These are the last kicks of a dying bull. Mu mawulire ge tulina essaawa eno era nga ge gaakagwawo ampuliriza kaadi ya Nuupu ebizadde abakulira wanaakwatiddwa Electoral Commission basattira birungi si birungi. Olunaku olw'eggulo Comrade munnaffe amayiddwa nga Doreen Kaija ono nga yakulira essomero lyaffe erya School of Leadership wali e Kamoocha eyawambiddwa mu makaage olunaku olw'eggulo. Wabula bino bireesewo okutya. Akakiiko k'ebyokulonda akaawambibwa gye buvuddeko ne kasuulibwa abapya ne balondebwa. Sooka olye bino ebyabaddewo nkomewo. Bamukutte bamuggyeeyo tubagoberera okumanya bamutwala wa tugezaako kubagoberera okumanya gye bamutwala. Naguno gwaka wabukeredde olunaku olwaleero eyawambiddwa eggulo n'abaamugoberedde baatuuse okukonkomala nga tebamanyi owo yatwaliddwa era ono yababuzeeko. Mpuliriza bulungi bigambo birungi si birungi. Amawulire agakedde olunaku olwaleero amagye poliisi mu kitebe kya NUP obunkenke n'akasattiro bisadeke master mutuba ekatebe media Uganda ampuliriza setubagwa musindalo okulabika nga atolontoka tutusapa ensonga zonna nakuwaliyo wabula ampuliriza gye bukeredde nga obunkenke bweyongedde wali ku kitebe kyaffe kya NUP nkugambye olwo ababaka bamu aba paliamenti abaalaga nti baagala ticket card eya NUP okwesimbawo ku bitundu ebyenjawulo ennaku z'omwezi 15 ezaalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda z'ez'olwaleero era nga kaadi ya Nuupu kakati etabuse nkugambye batandikira Wakiso olunaku olwaleero era nga vetting obunkenke Wakiso. Jjukira nti ebitundu 6 ku buli 100 bya ku gurawundi babuuza ba ku gurawundi ani agwanidde yokanga ebitundu 4 ku buli 100 bye bigenda okuva mu lesoni ezigenda babuuzibwa. Olunaku olwaleero tutandikira Wakiso ampuliriza vetting gyetandikidde olwo ebitundu bya Kigezi bigoberere ne Wasinailo balabike nga bavuunika ensonga eno. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso obunkenke ate bweyongedde wali mu State House ampuliriza bino nebyo birungi si birungi olina okubeera nga obitegeera nga boolaba akatambyako wano nga bali mu ggabula emmere nga bw'obimanyi nti abantu ba NRM basombe buli wamu we balaga era ekisinga okusombesa abantu bano oba ekisinga obbakiriza okugenda gye babatwala kwe kulya nga bw'olaba emmere ey'obwerero era nga eyakulidde wano Musaafiri Prime Minister Robinah Nabbanja. Bino byonna nga bigenda mu maaso kati kwata omukono gwo ogwegeka ettama nsumulule ebigambo eby'olunaku olwaleero. Butereevu mu State House ampuliriza ebigambo birungi si birungi. Amawulire ag'omunda ge mmaze okusomola nze kennyini olunaku olwaleero nzikiriza ampuliriza twolekedde akaseera ak'akazigizigi, akaseera ak'akanyamberege, akaseera akanayo kyane nga tulekedde akalulu aka 2026. Jjukira nti eno protest vote kati njagala olire ebigambo sooka okakane ampuliriza ebigambo birungi si birungi. Watuukidde wano olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwe tulimu ampuliriza ebigambo bikaaye. Gavumenti ya Mwami Museveni nga kumpi ekunuukiriza okweza emyaka 4 mu buyinza obw'eggwanga Uganda kati mpuliriza ebbanja eribanjibwa Uganda lyongedde okkanula amaaso oyo salumanya ne nalumanya oyo amanyi n'oyo atamanyi nti Uganda ebanjibwa kati njagala ompulirize bulungi nnyo. Wetuukidde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 tuzze tubagamba nti abasajja beewoze ensimbi empitirivu ennyo okulaba nga bekkusa okuzimba ebizimbe mu Uganda ne bweru wa Uganda abangi balya nguzi era ng'enguzi eyo omukulu yagikkiriza naga nti balye kase ensimbi tebaswala bweru wa ggwanga baziriira wano ne bagabona emirimu. Kati wuliriza wetuukidde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 kitegeezeddwa butereevu nti Uganda ebanjibwa twiriyoni 10 trillions 10 ze sente eza miliyoni ne miliyoni eza dola ez'ensimbi eza Amerika. Wabula nga zino bw'ozikyusa
noziza mu nsimbi eza Uganda kitegeeza tubanjibwa biliyoni emitwalo 10 nakugamba nti biliyoni emu erimu miliyoni 10 biliyoni emu erimu miliyoni 10 kati bala miliyoni 10 emirundi emitwalo 10 ampuliriza zobanjibwa kyova olaba nga bingi byongedde okubeera nga bitabuka byongedde okubeera nga birinnya abantu bangi bongedde okugoba mu bibuga bongedde okugoba ku mirimu era nga bangi oba oliawo bakabatwanga ntulege era nga n'abasinga bafulumya eggwanga Uganda olw'embeera ekalubye enetabasobozesa kubeera nga oba oliawo bagenda kubeera nga babako kye bagulya amagala eddiba. Back to the point okuzaayo olunaku olwaliyo nkugambye nti amagye ne poliisi okusinza ku mawulire genfuna bali ku bunkenke obw'ekitalo ennyo wali ku kitebe kya NUP era buli ddakiika eziyitawo wabeerawo obugombe obukaaba nga kino kyongedde okulaga nti essaawa yonna ekitebe kino kyandirumbibwa abasajja bano abagajambuzi nga enkola yaabwe bweri nga bw'obamanyi bano bagera waliyo function ey'amaanyi ne wabaawo ekikolebwa kaakati nno okusinza ku mawulire ge tufuna galaga nti essaawa yonna wandibawo ekigwa naye nga kino ekigenda okugwa kigenda kuva ku basirikale ba poliisi oba ab'amagye oba oliawo okukola effujjo lyabwe ku kitebe kyaffe ekya NUP. Kansooke nkuzize owulire obumbi n'obumbi obutubanjibwa. Ababaka n'abantu abalondoola ebyenfuna by'eggwanga balazeeyo obweraliikirivu olw'amabanja ga Uganda agalinnya buli lukya ge bagamba nti gatuuse okuzingamya ebyenfuna mu ggwanga. Alipoota ya Ssaababalirizi wa gavumenti eraga nti amabanja gano gatuuse ku trillions 10 nga bwe buwumbi emitwalo 10. Kyokka gavumenti enenyezebwa olw'okwewola wabula n'etakola ekyo kyeyeewoledde so nga ne bw'eba ekikoze ekikola kasoobo ekiviirako okufiirizibwa. Mityana Mubende, Busega Mpigi Expressway, Kampala Jinja Express zezimu ku nguudo gavumenti ze yatandikako wabula nga mu kiseera kino emirimu gyazingama olw'ebbula ly'ensimbi. Olw'embeera eno, wiiki ewedde gavumenti yasaba Paalamenti egikkirize yeewoleyo obukadde 216 obwa euro ezikozesa okumaliriza oluguudo lwa Busega Mpigi Expressway. Kyokka onojjukira nti gye buvuddeko gavumenti era eriko ensimbi zeewola okumaliriza oluguudo lwa Mityana Mubende. Omubaka wa munisipali y'Ekira era nga ye minisita w'ekisiikirize w'ebyensimbi Ibrahim Ssemujjunganda agamba nti emirimu okuyimirira ku nguudo zino kabonero akalaga nti gavumenti eri mu kattu k'ebyensimbi naddala akezo ze yeewola okukola emirimu egy'enjawulo. Ssente ez'okukulaakulanya Uganda ze bayita development mu budget eya trillioni 7.2 kusigalako trillioni 6 ezisigadde ziweddewo era oli bw'aba atambula ne waba ogenda ku nguudo ze bakola ojja kusanga nga bitrakita ku ebiri naye nga tebikyatambula ebimu bikaddiiddewo kubanga ssente zeteekwa okusasula bakola enguudo tetuzirina. Embeera eno bannakyewa abalondoola eby'embalirira y'eggwanga bagisa ku gavumenti okuwola ssente kyokka ne zitakozesebwa mu budde n'oluusi ne zikozesebwa ebintu ebirala. Banya lye tulina likoze eki tukimanyiko nti likoze enguudo amasannyalazi amalwaliro ne tuzimba byonna obisanga naye bw'otunulira munda n'otunulira ddala nti kiki ekigenda mu maaso ojja kusanga nti waliwo projects zetwatanga nga tufunye amabanja ziganya okukola. Amabanja Uganda gerina mu kiseera kino gagiri mu bulago ng'okusinziira kwa alipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti gatuuse mu buwumbi emitwalo 10. Abakugu olulimi lwabwe lubuzaabuza ogenda n'osanga omusawo n'agamba nti omulwadde twamulongoosezza era okulongoosa kwagenze bulungi nnyo naye n'afa. Kati n'ab'ebyensimbi bwe wali bo bakugamba nti tuli bulungi kubanga enguudo ziyimiridde naye tugenda bwebanga ebintu bibeera bwe biti mu myaka ng'etaano mukaaga okugenda mu maaso kitegeeza nti tujja kutuuka kwa budde tutandike ku debatinga oba tusasula amabanja oba tusasula abakozi ba gavumenti oba tusasula amabanja oba tulezeko ku luguudo potholes zitu. Mu kiseera kino gavumenti ejjayo ssente nnyingi mu kwewola kyokka nga bwe zituuka kuno olumu tezikola mulimu gwazo mu budde olwate nedda mu kusasula ebibonerezo ku nsimbi zino n'amagoba. Tetwetegese bulungi waliwo ensimbi kati ze twasaba zitudde awo tuzitunuulira naye lwokuba nti tetweketegese tetusobola kuzikozesa naye kati bali bye twazisaba batandise okutuwa fayini ku ssente ezo nti omwaka oguwedde tusasideko biliyoni 7.3 za fayini ku looni ziziri. Ssente mu nsi ez'ebweru China IMF
buli nsi eteekwa okubaako sente z'oterekeza ensibo bw'oba oguddeko obuzibu z'osobola okugyayo naye nga zikumaze emyezi ng'ena okubeerawo. Ab'ebweru batwala ntwale bo tebalinda. So kati awo we tuli. Ekyebuuzibwa y'engeri gavumenti gy'egenda okusasulamu ensimbi zino kubanga n'omusolo gwesolooza omwaka guli wansi bw'ogeraageranya ku ssente zigibanjibwa. Olwaleero twalina tageti yaffe nti bwe banga tusosola amabanja g'eggwanga ku ssente zaffe ze tusoloozeza tetusukka 12.1% eya ssente zaffe akatundu ka 12.12 n'akatonyeza kamu. Naye olwaleero nti lwakuba nti looni nnene zitandika okutulemesa okukozesa tutandise tusanze nti olwaleero tusaasaanya obutundu 22 okudda waggulu. So kati ekyo ekizibu Uganda kyeyolekedde nti buli lwe weewoola ate teweetaaga kutunulira na gavumenti wetunulye gwe omuntu wa bulijjo ofuna miliyoni emu ne weewoola nnya oba ogenda zijjawa kitegeeza enjuba gyagitwala banaati bagitutte bagenda kusiba. Kati ne gavumenti eno Katonda atusaasire ne gavumenti tebagisiba naye kati Museveni singa ali mukomera ne minisita we bwetwogerera wano munda mu ggwanga gavumenti ebanjibwa trillions 13 nazo nga zisuubirwa okulinnya bano balowooza kino kigenda kwongera okuziŋŋamya ebyobusuubuzi n'ebyenfuna wano mu ggwanga. Iyo omuntu atayagala kuwola gavumenti kuba okakasa ejja kusasula ne bweweddako etandikira kusasula. So abantu baagala nnyo okuwola gavumenti okusinga okuwola abantu ba bulijjo. Kati abasuubuzi abaligenze ne beewola ab'amakolero bonna ssente ziweddeyo ze beewola kuba gavumenti ezimazeeyo. Ebweraawe ensimbi ezijja nga ziriko interest rate ya ntono nnyo ya 1%. Naye zeetaaga nti obeere nga oli mwetegefu okuzikozesa kyekikulu. Wadde ng'okwewola si kubi eri eggwanga olwo balowooza nti gavumenti amaanyi yandigatadde ku ngeri y'okukolamu emirimu nga teesigamye nnyo ku mabanja nga bwerinda ssente ziriva mu mafuta gaayo okusobola okwebbulula mu mbeera eno. Jumakiriya, NTV Akawungeezi. Olunaku olw'eggulo nakutegeezezza nti Comrade Doreen Kaija yeyasembyeyo okubeera nga awambibwa era n'olwaleero nkuzzeemu nti Doreen Kaija eyawambiddwa na guno gwaka gwe gwenku gwe gwemugga tannamanyibwako wa mayitire ampuliriza kyeyatwaliddwa. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza waliwo okulabula ate okulala okuzze ewa Comrade amanyiddwa nga Sheikh Kiti. Kaakati nno ono azze awooningibwa emirundi egiwerako nga n'okuwooninga okusembyeyo tukulabye nga General Muhoozi Kainerugaba kennyini yabyekwatiddemu ku Twitter n'awandiika omukuku gw'ebbaluwa ng'agwandikira Sheikh Kiti. Wabula ono abadde yakawummuza peni wansi ne Balamu Barugahare ono nga minisita w'abaana n'abavubuka kakati nno naye n'awandiika essaawa yonna nti Sheikh Kiti tugenda kubeera nga tukukima. Kakati nno nga kitegeeza nti bano bagufudde mugano nga ogw'enswa buli ayogerako akimibwa buli ayogerako afuuka mubi. Bano kye bategeeza tolina kwogera kibi na kimu ekikolebwa oba oliawo ekinyigiriza eddembe ly'obuntu. Buli kyolaba ekibi olina okukyuka n'okiyita nti kirungi. W'ogambira nti kibi essaawa yonna abasajja bakugamba tugenda kubeera nga tukukima. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso Sheikh Kiti ono avuddeyo n'akakasa ensi naga nti ekyampandiikibwako kiba kyampandiikibwako ekyantondebwako kiba tantondebwako. Wennyina okubeera nga nkoma mu bulamu bw'ensi eno wennyina okukoma tewali agenda kumpa bulamu tewali agenda kunnyongerayo. Byenjogera byonna bwe ngamba nti okuwamba abantu kibi bwe ngamba nti okutulugunya abantu kibi gwe n'ogamba tugenda kukima olw'okuba njogeddeko n'ogamba nti nvumi ono nvumi oli awo mba sikutegeera. N'olw'ensonga eyo ngenda genda mu maaso nga njogera nga bwe mbadde nzija njogera ensonga zange nga sizisazaamu kubanga kino kye kyantonza. Ekibi nkiyita nti kibi ekirungi ne nkiyita nti kirungi. Oba munantwala mu basementi oba munantwala wa oba munantokyalinga mutya oba munanzita tewali agenda kuntiisatiisa yadde okunzija ku mulamwa kubanga bino byenkola byo byennyini byendaba ebikolebwa ku bannansi. Baseeka bangi bawambibwa abantu bangi battiddwa abantu bangi babuziddwawo kyokka ate olwogerako nti naawe ayogeddeko ogenda kubeera nga okimibwa. Kakati nno ebigambo bya Sheikh Kiti ono byongedde okubeera nga biraga nti omu ku basajja abateerya ntama era twongedde okubeera nga tweraliikirira ng'abantu baffe bawambibwa enkya n'eggulo. Kakati nga Sheikh Kiti naye akombye kwebaza eriibwa naga nti oba gwake oba etonnye naye kye sigenda kubeera nga nvaako kwe kwetiiririra
okuva ku bigambo byange ate okudda ku birala. Katulye ku bigambo bya Seekoono Seekakiti ng'aweereza obubaka General Muhoozi Kainerugaba amulumbye Misanatteke n'amugamba mu bootiisa. Njagala okimanye okuva n'olwaliro nti siriimu mu bookangakanga, siriimu oba oli wa kunkima ndi wa kukimwa, ne bw'otaabe gwe bwe kiba nga kyampandiikibwako nyina okukimibwa. Kaakati nno bwe kiba nga bwekityo bwe kyali tosobola kubeera nga okisazaamu. Vidiyo nakusabye osooka ogimpeere like efumuke ku misinde egya yiriyiri, kubanga information eno etambule ensi yonna egitegeere, ebikolebwa ensi ebitegeere, ebyogerwa ensi ebitegeere, buli kimu ekigenda mu maaso ensi ekitegeere, kubanga ffe omulimu gwaffe gwa kukola guno gwennyini gwe tukola, okubeera nga tufuuka endabirwamu ezaabo abatalina boogerero beeyogerere nga Seekakiti ono bw'ayogedde mu ngeri bw'eti. Nina obubaka bwenzija ndaba ku mutimbagano nga bandabula naddala omukulembeze w'eggye ly'eggwanga w'ekitiibwa General Muhoozi Kiti disrespecting president. Abantu abavundidde mu makomera bwe kubako kwe ku disrespectinga bayinza mbanzi kakanyiza okwogera ku baana abavundidde mu makomera naddala nga mulimu n'abayisiraamu abakatibwa ku kaweesi nga gye bali basekamarijani ne basooka bamukuba emiggo. Musadda ejjamutuusa okunaaba ensonyi omulundi gwe yasooka okujja mu kkooti neyeyambulira enseerabe. Ndoza mukubyogerako tuba tetukkakkanya muntu yenna. Tewali kiritutuukako okujja kalla kyeyatutegekera, naye g'amazima gasigale nga nyina yantuukiridde jjo musajja atunga obulumi bumutaano muwagizi wa Piero yo nanga naye lwaki okuba nnyo gavumenti kati okuba gavumenti byebiki bwe twogera ku basibiddwa oba oli awo batannaleetebwa mu makooti kwe kuba gavumenti. Tuba tujjukiza gavumenti nti please wakati mu kunoonya akalulu waliwo abali mu makomera nabo balonzi ate n'eŋŋanda zaabwe nabo baki balonzi baveeyo n'enkwata yennyini erongoosebwemu omuntu akwatibwe nga muntu. Then okwo kwe kuba gavumenti. Yanyinyonnyodde ensonga zinanga kale bw'oba wakubako kyoyogera toyogerera ku muzindaalo nze nsobola okusalira amagezi nosinkana General Muhoozi konze okay nempuliriza musajja tubayadde musajja mukulu bambi ate nga wakitiibwa era General bwe tunaba bakusinkana siinayo kigambo kye nsobola kulumamu. Buli kimu kirina kubanga bwe kiri. Basiraamu abaggalirwa baleetebwe mu makooti bavunaanwe basalirwe. Ekiwamba abantu nakyo kikyusibwemu. Muntu ategere ne family ndoze inawo omukisa okutegera kye kikwasiza taata basololwa omuntu za taata olimba. Mu America wabaddeyo obutemu oba wiiki eno era bannabyakwerinda ne bafeffette yakoze obutemu obwo ne bafulumya ebifaananyi bye. Bwe babifulumizza babadde ba famire y'ono omuvubuka be bamuwaddeyo. Kati bannabyakwerinda naffe wano ewaffe basobola otubuulira biki ebivirako omuntu okuwambibwa n'okubuzibwawo ffe ono bw'atandika obikolwa tumulabule. Omukyala alabule bba n'abaana balabule kitaabwe nti ebyo by'otandise. Ojja kusoma Olunyankole. Simanyi olwo omuvuma. Vaona ntobodda. Era Seekakiti tannaba kubeera nga awummula. Ebigambo byayogedde ayongerezaako n'ebirala ebikaabya amaziga bw'obanga otegera ebigenda maaso mu nsi yaffe. Ono ayongedde okusomesa. Omukulu amaddwa nga General Muhoozi Kainerugaba amukwatidde peeni n'olupapula n'amugamba terera nkusomese kubanga kirabika oba wakyama bukyami oba bye tusomesa enkya n'eggulu tobitegeera. Kati mpuliriza bulungi. Twali tulabye abanene emirembe engalo nga Uganda yakafugibwa abantu 9 wabula nga kwogwo omwenda omu yekka yaliwo 8 gwonna
guli mu ttaka. Kaakati nno ekyokugamba nti nze ogenda kunkima emisana, ogenda kunkima ekiro, ne nfuuka emboozi ne mbeera ku mumwa olw'okubanga njogedde ku ebyo ebiruma abantu, ku ebyo bye mutuusa ku bantu, sisobola kubeera nga nsirika, kubanga okufa kubeera kumu n'okuzaalibwa kumu. Omusajja Ssekakiti agamba, nze bino byonna bye njogera siyinza kubeera nga mbirumamu, kubanga mbimanyi bituufu byennyini ebiwedde emirimu. Baganda baffe, bannyinaffe, mikwano gyaffe bangi abavundira mu makomera, bangi abamazeyo emyaka n'ebisiibo, kyokka nga ebyo bitadde ku mabbali, n'abali eyo abavunda batulugunyizibwa, kyokka nga tekyetaagisa kubeera nga batulugunyizibwa kubanga baba bawambiddwa. Bino byonna ng'obitadde ku mabbali, wadde nga waliwo n'ebyo, waliwo n'abamu abatuuka okubeera nga bafa era mu nfa ey'okubeera nga bamala kubeera nga bano baawambibwa ne batwalibwa ewala eyo oba oliawo gy'oyinza okubeera nga toyinza kumanya, okuggyako ng'oli amaze okuteebwa oba n'avaayo n'akubuulira nti mbadde eno. Kati Ssekakiti ono nga tasalikako musale, azzeemu n'akoma mu paati 2 mu version 2 n'alumba General Muhoozi ogwokubiri, ono nga tasalikako mu ngeri bweti. Gye bali bavunda, baali boogera baasirika, baali bawulira tebakyawulira, baali bamaanyi baanafuwa, baaliwo baazaawa. Abaali bakulembedde ku Uganda tulina 9 waliwo omu, bonna bali mu ttaka. Ministers ye bali mu ttaka, bannamagye ebikonge bali mu ttaka. Munnamagye effujjo lyokola ku bantu, effujjo lyokola ku bantu, effujjo lyokola ku bantu. Waliwo yakalo effujjo Kasese eyo, n'agenda tirimbula abantu kuba bamulagidde akole ekyo. Kyasigala ku likodi mbe Kasese gwe bakulagira bulagizi erinnya lyo lyeryo n'eggwanga lyo lyennyini. Bannamagye, bannabyakwerinda, waliwo ababadde bakama bammwe olwalira batali mu bifo mwe bali. Jeno Kayihura waali Allah nsaasira, ayinza okuba nga talina bamukuuma. Bw'aba akyabalina si ye nnamba eri, abadde okyola abadde akulira poliisi waali bw'ati Allah bw'ajjajja abantu mu bantu n'obeerayo eyo ng'ensi eringa etakyakujjukira. Jeno Moses ali n'embeera gy'alimu akyali active mu byobufuzi, naye nebwe omutunuliro bwe active olaba nga bukake. Bannamagye, bannabyakwerinda, mubeere bantu eri abantu, mubeere bantu eri abantu. Wooli siggo osoose wate siggo ogenda okusembayo. Tubeere bantu eri abantu, tubeere bantu eri abantu. Kakati nno ebyo ebimu ku bigambo ebya Ssekakiti, omusajja ateerya ntama avuddemu omwasi n'addamu n'asindika obubaka era nga bukambwe nnyo, buno nga bulaga nti ebyamugambiddwa tebiyinza kumuyigula ttama yadde okubaako kyakyusaamu mu ebyo byalaba ebigenda mu maaso nga tebitambula bulungi mu nkola ey'ekisajja kikulu alina okubeera nga abyogerako. Bino byonna nga bigenda mu maaso nga abasajja beerabidde nti olwaliro oyinza okuba obulungi enkya n'oba bubi, era nga bano beerabidde olugero olugamba nti ennungi tezikya bbiri. Kaakati nno bano nga beerabidde nti ekifa ewa muliraanwa oba be babeera babulira omwana waabwe gwe ng'ow'omunaku okutu okunkumula. Kati mpuliriza ebigambo bibino. Ggwanga lya Nepal eyakulidde revolution mu ggwanga erya Nepal teyabadde munnamagye, teyabadde mulwanyi, teyabadde musajja mukulu, teyabadde mukazi mukulu, teyabadde wa madiguli, teyabadde wa masuuti, wabula yabadde omuntu owa bulijjo. Bulijjo nzize mbakolera obutambi nga mbabuulira eyakulira mu revolution eyatwala Omar el-Bashir mu ggwanga erya Sudaani eyali omwana oyo yalina muwala era ng'asinzira ku mutimbagano yali ali ku Facebook. Kaakati nno ono ye yakoleza olutalo olwatwala General Omar el-Bashir eyali akunukiza okufuga abantu bano nga bali mu myaka 40. Kaakati nno mu mbeera y'emu ne nkutegeeza ebyatuuka ku ggwanga erya Tunisia revolution bwe yali etuukawo, eyakulira okwekalakaasa okwajjako gavumenti teyali muyivu, teyali mugagga, wabula yali omuvubuka asindika ekigaali. Yali muvubuka nga musindisi wa kigaali, nga kino kitegeeza ono yali teyasoma, yali tava mu famire engagga, yali takola mu maofiisi y'amaanyi, yali akola emirimu gino egyaffe egya wano na wali egy'okweyiya okubeerawo. Kati mpuliriza, ggwanga lya Nepal gye buvuddeko twalabye Prime Minister amanyiddwa nga mujja kunzikiza erinnya ery'omusajja oyo Shama Ole Prime Minister. Kaakati nno bamutute na mugisimu fungize
ono teyasobole na kwesiikira dde akanyeebwa yadde okwesiikira akawande yadde okubugumya amazzi okumala okunaaba yadde okwambala essuuti. Omusajja baamutwalidde mu nayiti era yagendedde mu nayiti ng'alina mukyala we n'abaana. Baamuyisizza manju mu ffumbiro. Bwe baamuyisiza emmanju mu ffumbiro ne bamuwalampisa helikopita era helikopita yetuta omusajja ono teyagudde na wansi yasigadde mu bbanga ng'eyimiridde ne basuula omuguwa. Omuguwa guno bwe gwakkiridde wansi ne basiba abantu bano mu kintu ekiringa ekyagi, ekintu ekiringa ekyatoyato, ekintu ekiringa ekibookisi. Kaakati bano mwe bayimiridde bwetyo ennyonyi n'esituka n'ebatwala. Katuulize ekinyusi kiriwa wano. Omwana oyo gw'olaba ye yakulembera revolution ku mukutu ogwa social media. Oyo omwana gw'olaba oyo ye yatandise ampuliriza nga boogera ku corruption. Omwana omuto ow'essomero yasitudde embeera naga nti abavubuka muli kuki musituke, era yakoze akatambi ne kagenda vairo, n'akola akalla ne kagenda vairo, n'akola akokusatu ne kagenda vairo. Laba gavumenti kye yakoze ensobi nejjako social media. Kati abantu ne bagamba gwe togunywa oguwanda oba badde ojjako bucu. Kati essaawa ey'okulaga olweje era omwana yasiikudde embeera era ogenda okakananga ampuliriza eggwanga lino erya Nepal, ekibuga Kathmandu ekikulu eky'eggwanga lino erya Nepal nga kimaze okubeera nga kikwata omuliro era Prime Minister baamugyewo nga namugisimufungize nga newenjogerera essaawa zino tasobola kulinnya kigere kye yadde n'ekimu mu ggwanga erya Nepal. Naye lwaki bukenuzi bulabbayi bubbi n'okubeera nga bano balowooza tebasobola kubeera nga bagambibwako. Era essaawa zino akulya eggwanga erya Nepal omukulembeze ow'ekiseera mukazi bukazi ye yazziddwa ampuliriza mu bigere by'omusajja ono eyavuddeko nga naye yamuzizzaako eyasekendinza abantu nti onaddeko si musajja nti abadde munnabyabufuzi nnyo nga bali b'omanyi bampuuga ab'amasuuti ab'amakooti, wabula ono alimu n'olwa ati olw'obuyimbi y'omu ku baduumidde ne baga nti oyo atuddire mu ntebe abeere ng'akwasaganya ensonga zino. Bino byonna bw'obiwulira n'ogezaako kubigamba abasajja bano abatulugunya bannansi, abawamba abantu, abakuba abantu n'ababatta, olowooza balowooza ki? Omwana eyakulidde revolution ya Nepal wa myaka 18 speech yagiweera na mu ssomero ku sipiikidde ng'ali mu ssomero n'agamba bwe tutaataasa eggwanga lino deniani lino eggwanga tukireiminga nti tulyagala naye balyonoona tulaba. Owulira speech neegoyinga vairo, n'akola akatambi akalala nako ne kagoyinga vairo, n'akola akatambi akalala nako ne kagoyinga vairo mu matu g'aba Nepal. Gavumenti yagenda okukiraba ng'abantu babuuka bategeera batandika okubuuka ebigenda mu maaso nejjako social media platform zonna, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, byonna n'ebijjako abantu ne bagaa temutulabangamu. Omwana n'aduumira abantu ne bayingira ekkubo, gavumenti ne bagijjako, basooka ne bakangakanga abantu awo ne babakubamu amasasi pa. Abaafa baafa era baafudde baafudde, naye abantu ne bagamba gwe mwe bassebo tubagoba tetubaagala wano. Gavumenti ne bagimamulako kammo bateereko wuuyo. We are bounded by the chains of unemployment, being abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Omwana omulabye kati gojja kuddaawo wenyoome. Omwana muto wuuyo badda wano ne bakugamba muwogana buwogganyi. Senga ebigambo bye twogera si bya makulu nnyo. Senga Museveni kyasinga okuteekamu ssente g'emagye, naye abamagye bakaaba baavu. Sente aziwa baani? Akwata omuyimbi n'amuwa akawumbi, n'amuwa $8,000,000, n'amuwa emmotoka mpenkoni ya $6,000,000 mu magye eziri. Akimanyidde ddala nti abamukuumidde mu buyinza si magye, be bano abajja ne boogerayogera ebigambo ebikukola ki, ebikuwugula ne bikujja ku mulamwa. Njagala nkubuulire Eva kitandike bino ebigambo bye bisinga obukulu.
Gomanyi buno bu propagandist obukuli matu obukugamba nti Museveni tasoboka ngolonga nawo onafuwa. Abo bawogana bwoganyi tebalina kiddako ngolo nawo onafuwa. Ebyo temuso mubyogeredde ebbanga ki nga nawo onafuwa. Abo abakubeera matu abo be basasulwa akasente akawera bali abamaji abaweeka ebimundu oloza bafuna basulanga ambwa basajja batu ne bakazi batu. Okitegeera gwe nobeerawo ng'ogamba ekikumidde Museveni mu buyinza maje na mundu tebakulya ebinusu ekikumidde Museveni mu buyinza bwe bafubwa bannayuganda kyekisooka. Ekyokubiri abo ababeebasa baani ababadde beebasa bannayuganda bwe buno bw'opposition obuliwo obujja ne bubabuulira ebigambo nga bibatwala butwazi muki mutulo okigedde nga tebibazuukusa. Njagala okitegeere munnayuganda eggwanga lyokireiminga okwagala ennyo olina okubeerako nekyokola bwe liba lyonooneka bw'oba olyagala. Respect. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso buli abantu lw'obasasuza ekibi ebiseera ebisinga bakuddizaamu kibi. Wuliriza, buli lw'okola ekibi osasulwamu kibi. Kakati nno mu ggwanga erya Amerika omusajja amanyiddwa nga Kaka mumumanyi eyakubiddwa ekyasi mu mumiro ono n'afiirawo. Bingi ebyaviiddeko omusajja ono okumukuba amasasi n'afiirawo oba essasi eryamutiddewo wabula njagala owulire ebyama. Eyakubye omusajja ono essasi teyabadde muddugavu, teyabadde Negro oba teyabadde Niga, teyabadde muddugavu. Eyamukubye essasi eryamujja mu mbeera yabadde kyeruppe munne. Jjukira nti omusajja ono abadde buli walaga abaddugavu abadde abasosola, abaddugavu abadde abatwala nga ba inferior. Era jjukira nti waliwo n'okuyisa ekiteeso mu ggwanga erya Amerika bano nga bagamba balina okutendeka ba pilot abaddugavu abatandike nabo okubeera nga bavuga ennyonyi, okubeera nga bayambako ba pilot bano abeeru okusaabaza abantu mu mbeera yonna n'okulaga omwenkanonkano. Yali musajja ono eyavaayo n'agamba tewali muntu ayinza kulinnya nnyonyi yonna ng'evugibwa muddugavu. Muddugavu talina magezi gasobola kubeera nga gafuga ennyonyi oba okubuusa ennyonyi mu bbanga. Omusajja ogolaba mu katishaati yakubiddwa essasi mu mumiro eryamulemye okumira era nga wenjogerera ono mufu wajjo. Jjukira nti ono yavaayo n'ategeeza ensi nti kinyuma nnyo buli mwaka emmundu ze tulina mu Amerika ne zibangako omuntu gwe zikuba essasi waaki ne tufiirwayo omuntu omu mu Amerika ng'akubiddwa masasi kubanga emmundu tulina nnyingi. Bino byonna kakati byatandikidde ku musajja ono. Ampuliriza, ebigambo by'omusajja ono biwanvu. Omusajja ono abadde atambula n'omusajja amanyiddwa nga Donald Trump era nga bano balinnya mu kimu. Era omusajja ono yafuuka ow'ettutumu ku myaka emito ddala. Ono n'abeera nga akwatagana n'omusajja amanyiddwa nga Donald Trump. Ekisanja kya Trump ekyasooka ono yali musaale nnyo, yali mwogi nnyo okumukubira kampeyini. Ne mu kisanja kye ekyokubiri we yagwira era yali naye. Ne mu kisanja kino ekyokusatu Trump wawangulidde era yabadde naye. Jjukira ne Trump ono mu kunoonya akalulu akamulese mu ntebe y'obupulezidenti obw'eggwanga erya Amerika ono yasimatuka ebyasi. Abasajja baamukuba ebyasi naye kyamukisa mu binti yamukuba eyamukuba teyamukwasa. Essasi lyamuyita ku kutu ne likuyuza okutu bw'atyo n'asimatuka. Kati musajja we ono ye teyasobodde kubeera nga asimatuka. Yasinzidde bulungi era ade ayagala kumukuba ku mutwe naye ebyembi yamukwasiza mu miro era geno kakananga omusajja tasobodde kubeera nga ataasibwa bw'atyo n'afa. Bingi ebikwata ku musajja ono, bingi ebyafaayo by'omusajja ono, naye ng'ekisinga obukulu abadde ajja atalaga universities ez'enjawulo era ng'ono agenda asigamu ensigo n'emirandira egy'omusajja oli oba n'ekibiina kyabwe wamu ne Donald Trump. Kaka abadde musajja w'amaanyi nnyo wabula ng'ate emyaka mito ddala. Ono mu kwogera kwe yayogeredde eddakiika 2 zokka teyasobodde kubeera nga azisussa bw'atyo n'akuba ebyasi ebyamutiddewo nga teyeebuzaako muntu yenna. Kakati nno poliisi egamba nti okunoonyereza kwatandise dde okugenda mu maaso okufuuza n'okufeffetta n'okuzuula eyassa omusajja ono mu mbeera eyakambikuwemu. Naawe obyewulirireko obitegeere. Dokita, nsabye tugende ku nsonga za Charlie Kirk. Yatugumbuddwa era okutugumbulwa kwe okukubibwa essasi nosake mawulire kati gakyatambulira ddala. Kyankizo ki ono kyabadde ayina kuba tulaba nti y'omu ku bantu abadde close ne pulezidenti w'eggwanga erya Amerika. FBI yabiyingiddemu n'ebitongole ebirala binoonyereza. Kyankizo ki kyabadde ayina okutuuka okubeera nti afuuse ensonga okwetola ensi yonna? Ettomu ly'emmundu lingi mu Amerika. Libaawo kumpi buli lunaku. Naye Charlie Kirk
ekimufula ekyenjawulo lyerinnya lyabadde yeekoledde okuva omwaka 2012 mu kulwanirira kye bayita conservative values, ze values abantu nga Donald Trump n'abalala ze batambulirako. Conservative values, bwetwogera conservative values be bantu abatakkiririza mu byakujja mu mbuto, be bantu nga bawagizi nnyo ba Isirayiri bwe babeera okusika omugwa tugeze wakati wa Isirayiri n'Apalestine, bo basalirawo eddiro ne badda ku ludda lwa Isirayiri. Era Netanyahu yamukungubagidde nnyo n'agamba nti tubadde twakakkaanya ng'agenda nakukyalako e Isirayiri mu nnaku ntono naye obugenyi obwo tebusobose. Kikulaga bwabadde nga ebirowoozo bye bikwatagana nnyo n'ebirowoozo by'eggwanga erya Isirayiri oba ne Netanyahu. Mu bintu ebyokukozesa emmundu jjukira aba Republicans era aba Conservatives tebaagala muntu yenna kuteekako okwakkulizo kwonna ku mundu. Ba Democrats oba ba Liberals ne bakkiririza ku by'emmundu. Bw'ogenda mu nsonga ey'abaddugavu n'okutulugunyizibwako bwayisibwa mu myaka egyayita, waliwo abazungu baga nti kyekiseera abaddugavu batandika okuliyirirwa olw'ebikolobero ebyakolebwa ku bajjajjaabwe, batera kukiyita reparations. Kati ba Conservatives ekyo tebakikkiririzaamu, bagamba baatulugunya balala naffe abaliwo balala ffe tetusobola kusasulira bikolobero by'abali abaaliwo. Kati bw'oyogera ku Conservative ye muntu gw'oba otegeeza abatakkiririza mu bufumbo bwa bikokujjo n'ebirala. Kati 2012 ngali ku myaka 18 yewe obuvunaanyizibwa okulwanirira conservative values mu bavubuka banne mu matendekero aga waggulu, era n'atandikawo ekisinde kye yatuuma Turning Point USA. Ekisinde ekyo mwabadde atambula atulaba nga bw'omulaba ku kifaananyi ekyo bw'abadde atudde mu ngeri y'akaweema ako, nti abadde atambula zi universities okwetoloola America ng'asisinkana abayizi n'abavubuka abalala okunnyikiza emiramu egyo egy'aba Conservatives. Era essira abadde asinga kuliteeka ku universities ezirimu ennyo ba Liberals abakyuse. Era mu bululu nga abeera ku mwanjo ku lulwe nga teri amutumye okunga abavubuka okujja okulonda aba Conservatives mu bungi. Era yawagira nnyo Trump mu kisanja kye ekyasooka ne ku kyokubiri kwataayitamu ne ku kino kye yayiseemu abadde naye. Era abadde afunye ettutumu ly'amaanyi ku myaka 31 ekyamazima. Bantu batono nnyo ke babeere mu America abasobola okufuna amaanyi n'ettutumu ly'ayina, nti ku myaka gye emito mu Republican National Convention babadde tebamusubwa ng'alina okubeera omu ku abo abalina okwogera. Kitegeeza maanyi g'ayina mu abo abakkiririza mu birowoozo bye. Bw'olaba ng'ali ku ddaala ly'abakulembeze b'amawanga ku myaka gy'egyo 31, Netanyahu amugase bwe twagala naffe tukyalireko Isirayiri ogyoyogerereko eno. Tabadde mu America mwokka mwatambulira? Mu America mwatambulira, naye kati Isirayiri gitegeere nti ebyobufuzi bya America n'ebya Isirayiri bikwatagana olw'amaanyi g'Abayudaaya n'endowooza z'Abayudaaya n'abo abaziwagira mu ggwanga erya America. So abadde n'amaanyi mayitirivu n'ettutumu ly'amaanyi. Kakati abatakkaanya naye ba Liberals bo nga baamuteeka mu kiti ky'abannalukalala, era kibakyolaa nti bangi baajaganyiza bwe yakubiddwa essasi, kubanga jjukira ba Republicans tebakkiriza kuteeka bukwakkulizo bususse ku mmundu oba ba Conservatives. Ba Liberals bagamba tubuteekeko. Kakati abamu ku babadde bajaganya bagamba tukugamba bulijjo tetuteeka bukwakkulizo ku mmundu ne mubuteekako. Gye biggweredde olabyeyo kuba effujjo ery'emmundu lye tuvumirira bulijjo ng'oli wakanya lyerikuse. Kugamba embeera eno efaanaganyemu ekyaliwo mu myaka gy'enkaaga John F. Kennedy bw'akubwa amasasi. Kennedy bwattibwa, ab'amawulire bajja ewa Alhaj Malik El Shabazz eyayatiikirira ennyo nga Malcolm X nga bamulire bwe tubeera. Kiki oyogera ku kufa kwono? Buli muntu ng'ali mu kkungubaga. Martin Luther bwe baali balwanirira eddembe lyaddugavu ng'ali mu kkungubagira John F. Kennedy. Bwe baatuuka ku Malcolm X yagamba nti the chickens have come home to roost.
ebigambo ebyo mu luzungu birimu philosophy w'amaanyi kugamba bikudaala bigambo bikudaaze kugangaga nti bulijjo tubagamba nti Amerika eno erimu obumenyi bw'amateeka n'okukozesa obyemuntu naye olw'okuba bisinga kukozesebwa ku baddugavu nga temubifaako naye kati olwaleero bitutte chief executive wammwe bwe yali annyonnyola pointi yategeeza bannamawulire nti olwaleero bitutte chief executive wammwe senkulu w'ensi yammwe yagendedde mu violence oyo nonyeraga nti nze awo sirabawo mawulire. Chickens have come home to roost. Nti bye bya bulijjo bye muwagira bulijjo bye bibatutte kati so mu America kibachola nti baliburozi ku ludda luno abaweerako bajaganyiza kuba naye okujaganya si kulungi olw'ensonga nti extremism tesobola kuggwawo na extremism obwannalukalala tebusobola kuggwawo na bwannalukalala kibachola nti bapulezidenti bonna abalamu ab'Amerika abaliwo bakungubagidde omuvubuka ono newankubadde ng'ebigambo bye byabadde ayogera bibadde bibawunyira ziizi naye bonna Clinton, Obama, Bush bonna ne Biden bonna bakungubagidde omuvubuka ono. Bamukungubagira because yatiddwa mu mundu oba kwegamba kuba nakyo kyankizo okusinzira ku bamukungubagira olw'engeri gye yafuddemu mu nkola ey'obumenyi bw'amateeka. So violence ayina okuvumirirwa mu buli mbeera bw'oba tokkanya na muntu buvunaanyizibwa bwo yakozesa kamu kyaliko akabadde akozesa kamu naawe kozesa akamu onafuye points ze era omusikirize n'abamugoberera basobole okudda ku lulu. So abali mukungubagira bwe bako obukulu bwe basindika kubanga buli muntu bw'akwata ekkuba ery'obwannalukalala mwenna muba mujja kwesaanyaawo. So wateko kubeerawo amaloboozi agagamba nti omuliro tegujja kuzikiza muliro. Waliwo obubaka nga tannabakubibwa ssasa eryo waliwo abamubuuziza ababadde mu audience nga bamubuuza n'era ebibuuzo byekuusa ku nsonga za ttemu standi ye ng'omuntu ebadde eyimiriddewa ku nsonga z'ettemu eribadde ligenda mu maaso mu ggwanga ery'Amerika kuba tebitandise kati obyogedde okuviira ddala ku mirembe giri. Kaaka abadde tawagira butemu naye ebirowoozo byalina tebibadde bibye yekka. Omuntu yenna abaddeko mu Amerika amanyi nti ebyo ebirowoozo byabo conservatives naddala bwogenda mu masaza ba conservatives gye basinga okuba amaanyi. Omumerika okumugamba nti oteeke obukwakkulizo ku mmundu emmundu bagitwala nga gwe bobeera n'effumu awaka kyabyabuwangwa. So Abamerika emmundu bagitwala nga kyabyabuwangwa ekirala bakatwala nga akabonero akakulu aka revolution yaabwe. Era bulwogera ku mmundu bakubuuza George Washington bwe yali atuyita tulwanyisa Abangereza twetengerere tufuuke ensi eyeetengeredde ayina gwe yagulira ebyokulwanyisa yatuyita buyisi tumujje. Era abalala abakkiririza mu ddembe ly'emmundu bagamba nti n'amawanga nga Bungereza naawala eri obukwakkulizo bw'amaanyi ku mmundu era naye waliyo ettemu ly'emmundu. So bo bagamba obuzibu ku mmundu si mmundu ng'ekisi wabula obwongo bw'omuntu. Kiki ekituusa omuntu okukwata emmundu n'agenda okutta abantu nti ne bw'ogiteekako amateeka amakakali omutemu era ajja kugifuna bbe ne gye ziri ku mateeka wano mu Uganda emmundu ziriko amateeka amakakali abantu tebazifuna ne batta bannaabwe tebazifuna ne babba. Kati abakkiririza mu ddembe ly'emmundu mu Amerika bagamba eyo si solution. Violence weeri abantu batemulwa naye okujja emmundu ku bantu nga obwongo tebukyuse ng'obwongo tebukyuse eyo si solution. Era abamenyi b'amateeka bo bajja kusigala nga bazifuna. Ekirala Abamerika abalala bagamba nti ekyo nakyo kibayamba okwetangira abalabe baabwe okubalumba. Mu Ssematalo owookubiri Amerika Abajapaani bwe balumba Amerika ne bakuba Pearl Harbor baalina n'endowooza ey'okulumbira ddala American mainland nayo bagikube. Naye Amerika baafuna amawulire nti wakati mu kuteesa okw'amaanyi mu nkiiko enkulu ez'abajeneraali mu Japan ne bagamba nti temukola nsobi mukomaawo. Mu Amerika gye mugenda emmundu tebeera na musirikale. Buli muntu gwe mugenda okuyitako mumanye nti ayina emmundu.
so mujja kubanga abeyimbyemu ogwakabugu nga we muyingidde babazingiriza buzingiriza mufenga biyenje kubanga n'olwaleero ebibalo bikolaga mu America on average buli nju erimu mundu ezitaka wansi wa 7 era bobeera masaza ngeyo mu Oklahoma General ku Oklahoma State University, Texas, Arkansas n'awalala bo conservatives ku ssomero ku lunaku olw'emizannyo olwa sport sidde n'abayizi okuba sabaawa nagwo guba muzannyo abaprimary abasiniye okusika omuguwa babeerayo na activity nti mulete baseruwooza bakafulumu kuba sabaawa batulageko so kati abantu abafaanana bwe tebaga nti obajjamu emmundu kizibu n'olwekyo Sint Charlie Kirk abadde akkiririza mu kutta abantu naye akkiririza mu ddembe ly'emmundu obuta tyoboolwa kubanga balibulozi n'aba DP ebigendererwa byabwe kwagala kuteeka bukwakuliza obususe ku mmundu ze bo ba Republicans bagamba omuntu waddembe okubeera ne mmundu ze ne bw'aba ayagala kubeera na mashini gani eri erina okubeera mu Afghanistan waddembe okubeera naye awaka ng'ate tebamubuuziza bibuuzo bingi kubanga mulimu ku biteeso banna-DP bye bajja baleeta enkya n'eggulu baagala nnyo ebya background checks bakubuuza ebibuuzo biyitirivu ng'ogenze mu dduuka kati Charlie Kirk n'abalala baakiikirira ebyo tebabikkiririzaamu